Senior Superintendent of Police omukyala kubayita Annabella Nyinamawulu nga campaigningira Kasolo mu uniform ya police. Mwalabye n'omusirikale omu wa Air Force kubayita Lieutenant General Kidi nga naye campaigningira Museveni ngagezaako campaigninga ffe yakugenze ne maaso n'akubita obuswavu ate okukubaga n'abaana baffe mwamulabye nga paradinga ebifaananyi by'abaana baffe n'ebirala ebifaanana tubivumirira bimenya amateeka era tetugenda komba bivumirira kuka era tujja tekenga ne steps ebyokubategeeza mu biseera ebiddako. Mwalabye nti bagenda mu barracks ne bajjayo abasirikale ne babambaza uniform za yellow. Museveni alabike nga alina abawagizi. Ekyakomyawo mwalabye ebbaluwa ngaawo gye yawandiikira abakulira amasomero ng'alagira abaana baabwe abaana b'essomero bagende babawe t-shirt eza yellow bajjuze ebisaawe Museveni byabeeramu alabike nga alina obuwagizi. Ekyo nno kyongera tulaga nti musajja mukulu ayidde abulako majaani. Mwalabye Nabbanja alagira abantu b'e Bunyoro nti bwe tujjayo okuba kampeyini basigale mu nnyumba ne bavaayo. Nabbanja owulira bulungi tujja Bunyoro kati katulabe bwe kitandikawo wama abaana ba Bunyoro kabalegalega kati tuli mu kkubo nitwijja abaana b'e Bunyoro. Thank you very much. Looking forward to a safe, positive campaign. I will once again say it. Nantidemu banange tukume discipline yaffe etwagaza abantu empisa zaffe n'obuntu bulamu ebitwagaza abantu gende maaso ne discipline yaffe katulumbe. Yes. We are going to address that matter in the coming days. Right now, we are focusing on exposing all the impunity. Of course, we took over touch in the Electoral Commission, olaba we kigiteeka. Anita Mongo wabaina okuyinza ku Electoral Commission tugenda okujja abantu mu register buli mwesimbako namujja mu register ekyo kikolaga ekifo ky'Electoral Commission kiriko. Ekyo ekibuuzo for now katugira tukirekera mwami by'Abakama ffe tugenze mu bantu kati tusimba. Thank you very much. People power! 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 People power! NUP! Everywhere! NUP! Moving time.